Mpozzi twebaza Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa eddiini eno ey'Obusiraamu, eddiini entuufu yokka nga era gye tusaana okuba nga tugoberera. Tugenda maaso n'ensonga yaffe eya essanyu mu bufumbo. Sofa tulabyeyo ensonga eziwerako nga mwe muli okusaasiragana, mwe muli okwerekereza. Leero twagala tutunuulire ku nsonga ya emmaali mu maka. Emmaali eyo bwe muba mugikutte bulungi esobola okuba ekintu ekiteeka essanyu mu maka, era bwe muba mugikutte bubi ne muba mufaanana mutya musobola okwesanga nga obufumbo bwammwe bubugootaanyizza. Tujjukire bannange nti Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira ffe abaami nti arrijaalu qawwaamuuna ala nnisaa. Bwe yali annyonnyola lwaki yatufuula abalina egambo obuvunaanyizibwa, yayogera ku nsonga ya infaaq, nti abaami tukwata ensimbi ne tukola ki? Ne tulabirira abakyala. Kiba kitegeeza nti in terms of economy y'amaka etambulira ku ssente gwe omwami z'olina. Tetwetaaga nnyo kuleetawo nnyo ssente ate za mukyala, kubanga omukyala ye talina we baamuteekako obuvunaanyizibwa bwa kulabirira waka. Of course abamu baleeta idea endala awo nti omukyala since omwami amukkiriza bukkiriza okukola, n'olwekyo basaana ne batuula ne banegotiatinga, bekazi anaaleetanga olw'okukola kwe. Eyo ebeera negotiation ng'ezzeebubuze, naye primarily omwami weetikke omugugu gwo nga bwe wagusalawo okugwetikka. So obuzibu obuva ku maali bujja butya? Nti ekisooka, olumu abaami tuyitiriza obukodo. Obukodo ndowooza buva ku muntu kubanga oba akulidde mu mbeera ya bwavu obuyitiridde ne bukosa obwongo bwe n'atuuka okulowooza nti buli ssaawa agenda kuddayo eri mu bwavu bw'abeera yawangaaliramu, nti omuntu n'atuuka nga ne bw'aba ayina ensimbi ddala ezimala okuwa ku bantu be, embeera ennungiko ng'era osanga takkiriza, asigala akyamaintaininga nsonga ya kye tuyita austerity. Kati ekintu ekyo kireetawo olumu obutakkaanya. Mukwano gwange omu yannyumizaako omusajja yali mugagga to the level ng'alina ne zi rentals, azimbye amayumba g'abapangisa, naye wallahi ng'ewaka amanyi okujja n'abagamba nga we watali ssente ne basula enjala. Olumu nga buli ssaawa bali mu kulya binyeebwa, emmere eri foundation omuntu just asurvivinga gy'afuna. Kati lumu Allah amugerera atuuka alwala obulwadde nga bw'amaanyi, ne batuuka okweralikira nti omuntu ono tafiire wano nga talaamye. Kati ne bamukubiriza alaame era ayogere ne maali ye gy'eri basobola okuba nga bagigaba. Kati n'omukyala ne bamuyita n'abeerawo. Omukyala yagenda okuyira omusajja ayogera wawe ennyumba z'enegundi, kwegamba nga omusajja alina ebyobugagga bungi nnyo. Ekintu ekyo kyanyiiza omukyala, era omukyala bwe yaviirawo mu ruumu nga yenna obusungu bumutta, agamba abantu tubonyeebonye ne twenyigiriza emyaka gino gyonna ng'omusajja ono alina bino ebintu byonna tasobola na kufiiringa bulumi bufu bwe tuyitamu. Omukyala n'akwatamu ebibye n'atambula n'agenda. So kiba kitegeeza nti namusa obumaali y'awaka, obukodo obwo busobola okuvaako embeera embi. So tuyige okusanyusaamu abantu baffe, n'ekyo Allah ky'abeera akuwadde. Omuntu obadde ofuna emitwalo 10, Allah n'akwambusa n'akuwa 5, yoyitereeza ku mbeera y'abantu bo, si buli ssaawa kubeera awo mu kanyigo abantu n'obazibuwaliza obulamu ng'ate Allah akuwadde fadlu n'akwongerako ku mbeera ennungi. Ekyokubiri ekitera olumu okuleeta obutabanguko be baami okuyitiriza okwagala okwenyigira mu bintu by'essente z'abakyala. Omukyala yeekoledde obubizinesi bwe, ayagala kuggyamu ssente, n'oyagala otegeere buli kamu akagenda mu maaso mu zi bizinesi ezo. Ezo bizinesi za mukyala, bw'aba yayagadde ng'ayagala otegeere ajja kuliiramu. Naye okuddaawo ne mutuuka n'okkaayana
kumpi nemwawukana n'okwawukana lwakuba omukyala yadda yazimba zirento teyambuulira. Ebyo tebiina nnyo gwe bikugasiza kubanga katale eriyo, era omuntu oyo bw'oba omuyisizza bulungi ddala n'alaba nga kimugasa ye okubanga akubuulirako era ajja kukubuulira. Naye ye bw'ayeebalabalamu ng'alinga alaba nti oyinza okufuuka ekizibu gy'ali, of course kiba kitegeeza nti naawe olina okwetunula mu kubanga omuntu watuukira obutakutrustinga just kubuulira bubuulizi ku bizinesi bw'akola kagamba kibeera kizibu. Omu gwe bannyumizaako omukyala yagenda n'anoonya ennyumba gye banaapangisa era ne batandika ogipangisa. Kumbe ennyumba ya mukyala era omwami nga omukyala buli ssaawa mugamba landlord ayagala ssente. Kati omwami bwe yakizuula nti omukyala bulijjo ye landiredi gw'asasula anaafiiringa muli bubi nnyo. Kumbe bwe tuba tutunuulira bizinesi naye ebalibwa nga entity ku lwayo. Gwe tutunuulira nti lwakuba nze nannyini bizinesi eno nti olwo kati buli kinkwatako ne bizinesi kigikwatako. Bizinesi yo weeri kusolooza ssente kuva mu bapangisa. Kati gwe tova eri n'olowooza nti lwako omukyala yazimba akayumba ke ng'asuubira kajjamu ssente nti kujja kasuubiramu bwereere olw'okuba oli bbaawe. Ebyo byonna biba tebikwatagana. So kye tugamba kiri kimu, one, tugezeeko abantu baffe basanyusa ne fadhuli ya riziki Allah gy'abeera atuwadde. Waba atwongeddemu ku kasimbi era twongereko ku kyetuwa abantu baffe nabo bafune enjawulo wakati wa okubeera mu bwavu n'obutabeera. Ebiseera ebisinga tuwasa nga tetulina nsimbi, Allah n'atukuza mpola mpola ne tutuuka ku level eya waggulu. So compensating abantu bwe babeere nga buli mbeera yo yongera okutereera nga nabo bafunamu, baba bakusabira n'edduwa ennungi naye bakizuula nti whether wawo ssente oba tewali enva always zibeera binyeebwa, nabo bavaamu ne balaba nga n'ekyeddwa tekirina we kibagasiza ne beesanga nga tolina kirungi ky'ofuna. So tusamalirize nga tugamba omwami w'abantu bo ekibajjaamu okusinziira ku riziki Allah gy'abakuwadde. Then two, ensimbi z'omukyala toziyingirira nnyo. Ye bw'aba asazeewo n'akubuulira nakoze kino nakoze kiri mpa ku magezi, awo kiba kikola. Naye gwe okutandika okuleeta obutabanguko nti lwakuba ayagala nnyo okumanya omukyala byali mu kukola. Omukyala ssente ze obusiraamu tebuziyingirira nnyo. Ye muntu bw'amuwa rayiti ye okweniheritinga okwekolera ssente nga bw'ayagala, gwe katalaayo gye wapatana katala yakulabirira bantu. So gisitule n'obuvunaanyizibwa oleme nnyo kwereetera ate bizibu ng'olumbalumba ensonga z'omukyala. Ebintu ebyo bwe tunaabikola inshallah nsuubira nti nabyo bijja kwongera ku butebenkevu era oyinza n'okwesanga nga gwe ate atalulunkana nnyo nakumanya biki oli byaliko ng'ate gwe bakubuulira. Naye ate abalala balulunkana ne batuuka omukyala n'okutuuka okuba nga kwegamba agenda overboard agezaako kweka maali ye ku ggwe, kubanga abaami abamu ate bwe tuzuula nti omukyala alina ssente ng'olwo ate tutandika mu buvunaanyizibwa bwaffe. Ogenda okulaba omuntu yeebuzaabuza fiizi ayagala omukyala yabaziwa. Ebyo ebintu byonna obuvunaanyizibwa bwo bwe weetikka ng'omwami, ng'era omukyala bw'alina naye obuvunaanyizibwa bwo bw'awaka, naawe olina obubwo bwetikke otuukirize Allah kye yakulaalikako. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islamic Media. Islamic Media.